Anazzi kuno abajjajja baffe batufumbiranga enva zineeno. Oyisanga ku mmere nga bazigereseeko okasanga nga akafumbye nga akakutokosezza bulungi n'akasotta n'ateekamu amazzi n'abawerako mu mmonde n'agamba mulye. Twabulyanga nga bukaawa twasulanga n'enjala naye ng'ate yali atuwa ddagala. Nva naye ate eddagala mu mubiri gwaffe. Mu mubiri gw'omuntu zino enva ddagala. Era gw'omuntu azirya yensonga lwaki olina obulamu bw'olina essaawa zino. Yensonga lwaki mulaba nti bajjajjaffe bamama baffe tebalwala ndwadde ate ffe ze tulwala. Tosanga omwana omuto afunye pressure, afunye sukaali, alwadde ekibumba, akalolwe kalwadde, ensigo ndwadde, naye nga tomanyi kirwadde kwe kikola ki kwe kiva. Fedda twalabanga abantu abakulu be batera okulwala ebintu ebyo. Ezo endwadde ze tuyita ez'abakadde nga be batera ozirwala. Naye kati olaba abaana abato myaka 2, 22, 10 n'emeka nga kugamba nti no mulwadde waki wa pressure, ayina sukaali, ayina ebirwadde by'omumanyi ebirwadde ennene mu mubiri. Lwaki? Nti twava ku nva zino ne tuyingirira enkoko ennyama. Buli wiiki ennyama teva mu seppiki, enkoko teva mu seppiki, ebintu twebisiike ebyo. Nti neokwata zino enva n'ozireeta ewaka n'oziwa omwana nti fumba, akugamba nze ebyo sibimanye. Oyinza n'omusanga nga biye kasasiro n'agamba nti nze ebyo sikola ki, sibitegeera lwa nsonga temwazimumanyiza mmwe ng'abazadde oba nammwe abazadde temuzirya. N'osanga amaka naye nga temuli wadde kakaziire. Ng'oli okakombako nawe nga kawa n'agamba sikyaddamu bunywa obwo bukaawa nnyo. Ne zino z'olaba zikaawa naye nga ddagala. Lino ddagala eriggwe omuntu. Ate ng'ovudde ku ekyo liyamba nnyo abakyala mu mbeera zaffe ziri ez'ekisenge. Naddala nga tolina bwagazi. Tolina bwagazi eri omwami wo. Awamu n'amazzi nabyo lino eddagala likola ki? Liyamba. Ne mu baami libayamba okubawa obwagazi. Abaami abatalina appetite Katunkuma akolawo. N'omuntu gwe kennyini nga tolya, tolina appetite, oli mulwadde, bino ebikola bya Katunkuma bikuyamba. Ojja kujja nkubulire ogattamu ki okusobola okubeera nga ofuna appetite. Ono bamuyita Katunkuma. Bamugerekera ku mmere, bajjajjaffe baafuna akalagala n'amuteekako n'amusibira ku mmere bwe bati n'alya. N'akakwata n'akameketa. Osobola okameketa nga kabisi weekati nga wookalaba. Kana akantu okameketa nga kabisi n'okateeka mutama n'okola ki n'omeketa kakaawa naye ate oba ojjanjabye. Kaziyiza endwadde nnyingi nnyo okujja mu mubiri. Okugeza kansa, okulwala ekibumba. Singa obeera wetanira ebintu binene owebiti tosobola funa endwadde ezo. Nabagamba nti no wofollowinga Ssenga Mabilizi ofuna ebintu bingi nnyo ebyenjawulo, ofuna okuyiga okw'enjawulo. Bangi nnyo mumulina mu nzija zammwe naye nga tomanyi ki kyawonya. Tomanyi ki bw'omukozesa wooti omugjamu ki. Katunkuma ddagala okuviira ddala ku mulandira okujja ku bikoola saako ne ku bibala byassa. Emmere eno gye tulya gyassa. Byonna ki? Byonna ddagala. Followinga Mabilizi Herbal Products ojja kumanya bingi nnyo ebikwatagana Katunkuma. Tujja kudda nga tumufumbye aye tukulage mu ngeri nnyingi bakola ki gye bamufumbamu. Katunkuma tebamusiika. Osobola omusiika fine naye ate w'omusiika oba omusse ekirungo kiri ye kyalina okukola mu ki mubiri. Jessica sekule wuuta nywa aleeta amabeere mu mukyala gwakoze eki azadde nga tolina mabeere. Wuuta Katunkuma ajja kubeera nga akuyamba. Ssenga Mabilizi nannyini birungo ndi Mulago Kubbiri opposite ne Church ya Kakande wojja okubeera nga onsanga. Enamba ya simu 0704737114. Mubeere bulungi, mweraba.